Mbalamusizza mwenna okusinziira gye musinzira okutulaba. Nze Yusufu Kinene, muzzukulu wa Ndugwa n'ataggwa bwomi ng'ekkubo eriva mu ffumbiro. Ndi filmmaker ndi director ate producer okuva mu kampani eyitibwa Bugaud Films Uganda. Nkoledde films eziwerako eziri Katale era nga wano we tuli bakama baffe batusanze ku set nga tukola kafiimu akayitibwa Akasaale. Era nga Akasaale kakutte nnyo omugambo ensangi zino, bantu bangi bakalaba bakategeera. So mwebale nnyo tuwagira, mwebale nnyo okutwagala, mutwagadde nnyo. Akasaale kafuuse oluyimba lw'eggwanga. Lw'osanga Akasaale kanfuukidde Akasaale. Yeah. Yusufu Kinene mu bufunze obw'ekitalo tuyinza okugamba nti yazaalibwa omwami Ssemakula Katende Muhammadi Allah gwe yayita nti Allah musaasire ebyamusobako kati mugenzi. Then n'omukyala Zaalwango Mariam ye kuyegezi kyamukubira enduulu nga tusibuka mu Nakifuma wano mu Kyaggwe kumpi nnyo n'ekibuga we tuziikwa. So nga ate nakulira Masaka, obulamu bwange obusinga gyenva nenzija nnumba ekibuga. Kusoma nasoma nenfuna degree mu busomesa era nga nakuguka mu lulimi oba kyetwandiise literature. Ekyo kyekimu ku nkizo ezinfudde ow'enjawulo mu kuwandiika. Era nasoma n'ebyafaayo. Kati ebiseera ebisinga omuntu asomye ebyafaayo aba amanya nnyo ebintu bingi. Bazadde baffe mu kutuzaala tuli baana bangi kuba taata waffe musajja musiraamu, naye mukadde wange oyo ye mukyala ali official yakulembera, naye ng'ate mu baana mu mukadde wange maama oyo ndi namba emu, ze mwana omukulu. So ng'ate ku sayidi ya kitange ne mwana wa kusatu, ate nga baana bangi omusajja tagererwa nzaalo naye nga tuwerako mu bakadde bange abo. Mu kiseera kino ndi musajja mufumbo, nina abaana nange sijja kugerera bameka naye nga nina abaana alhamdulillah basoma. Nange wendi siwabi sikyapangisa, munkoze bulungi ate nga n'obwapapangisa nabwo mbulina. Mwebali kutuwagira mugende mu maaso n'okutuwagira. Mu kula kwaffe baatuzaala abaana. Mukadde wange omukyala Mariam Zaalwango gwe twasinga okubeera naye Buddu eyo nga tuli abaana 6. That is nze mukulu nembeera nanzirako. Nze kati mu kiseera kino ndi musomesa oba ndi mu film, anzirako dokita ate nga lecturer Makerere professor kati amuddako business woman akola business ze naye nga naye yasoma degree agirina. Ne tubaawo n'omulala yasoma ye ali mu bank, bayinza obutaagala baatuukiriza mannya naye akola mu bank, Finance Trust Bank. Abalala abasembayo ababiri bali mu America, omu musawo mu America eyo, actually pharmacist akola atabula ddagala, y'omu ku batabulira eddagala lya COVID. So y'engeri setup mukadde waffe bwe yatukuzaamu, naye nga yatukuza mu mbeera ey'okutraininga abaana okukola. Era ffe twalinga waka buli mwana alina bizinesi gy'akola, kuba yalinanga kantiini n'akadaala ku kkubo nga naye buli omu alinaako kyakolako. Nze nasuubulanga bikajjo nga byenteekako n'okusiika muwogo, ng'omulala asiika sumbuusa, omulala wa capati, nga buli omu alina bizinesi ye, mwavanga ssente zaamuwereranga. Era nga tutambuza bulungi nnyo obulamu bwaffe, kituyambye nnyo kubeera nti at least by now bwe tutuuse mu bulamu bw'okukola buli muntu mukozi, buli muntu amanyi okwerwanako. Mpozi kyenzijukira mu kusoma kwange olw'okuba ssente tezaaliwo, naye musajja mukujjukujju nga nsiiga ebifaananyi n'embitunda, nga nkuba fine art n'ensiga ebifaananyi, nakanikanga amasannyalaze. Era kati eyo ku kyalo bammanyi nga inginiya nga nkola amasannyalaze.
mpozi ekyafaayo kyenzijukira ekitali neerabirwako nakanikako borehole. Borehole eno yali ku katundu kwe twali ku lusozi nga yesupplying amazzi primary, secondary ne PTC. Abamanyi Kabukunge mumanyiwa akafaako kuliko amasomero ago gonna. Naye borehole yajja neefa ne bayita abalina ogikanika ne bamala omwezi mulamba nga tebajja. Nentuula wansi nenjiyiya namaliza ngikanise. Era ekyo buli muntu akijjukira nnyo kubanga bancelebratinga ng'omuzira. So ndi musajja okuva obuto bwange omukujjukujju era omuyiiya ate amanyi okukola ssente. Nze siri job seeker ndi job creator. Yensonga lwaki bwe namala okusoma degree nagiteeka emitwe tesaanoonya mulimu. Nentandika kindergarten yange eyitibwa Africana Junior School. Ate neŋŋamba akanzire ku screen nsomesa eggwanga nga mpita mu kusomesa nga nzannya katemba ono abamu kye balabanga katemba naye nze kyempita film Ugandan movies. So awo entambulidde mu kukula kwange. Masaka ebuddu eyo navaayo nga nze kusoma Makerere. Bwe namala university saddayo neeyiya nentandika okuzannya katemba mu theatre. Nenzija nga ntambula mpola mpola nempeerezaako emmengo mu kisaakaate kya maama Naabagereka nga ndi mugunjuzi mu kyo. Era nakati nkyawereza mu kisaakaate nga nkolera ku sayidi eno ey'emitimbagano. Yes, wentambudde awo. Nga bwe nabagambye nti nze ndi musajja omukujjukujju. Bwe mmala okuba nti mpeereza obwakabaka bwange Mmengo nga nkola mu kisaakaate, ate olw'okuba ndi musomesa ng'ate nina amasomero genkwasaganya nago bempuliziganya nabo mu kisaawe kya art, neesanga nga amasomero mangi gaagala obbayiiyiza ennyimba music zino ezaffe ez'amasomero. Nenkola studio eyayitibwanga Big Boys Studios. Big Boys Studios yakuba ennyimba nnyingi nnyo era neereeta n'abayimbi bangi brook. Naye omuyimbi gwe nnyinza okurifaringako ennyo ayinza kuba Mary Bata Namakula. Oyo yava mu Big Boy Studio. Bangi Aziza Azioni akolerayo oluyimba lwa Nkuumira Omukwano gye lwatandikira. Radio ne Wizo gye twatandikira ennyimba ezo zinyambula gye twatazitandikira bajje ku block. Ne tukola emirimu mingi mu side ya music. Naye bwe nkola music okumala ekiseera nga producer natuuka ekiseera nga ndaba sifunamu because ebiseera ebisinga bw'okola oluyimba bw'omala odduwa nnyinirwo yaba ne full rights ze tolina kyoddamu kumunyega. Ate ebiseera ebisinga twakoleranga ba upcoming abatalina ssente kati nga weesanga nga upcoming talina ssente zasobola kukusasula. Kati bw'aba takusasudde n'omukolera ku busente oba mitwalo 10 oba 5 then ate oluyimba bwe lukola hit ne lukwatayo tolina bw'omubanja tiwampa ntono nnyongera. So kati n'ojja otambulira eva nga gw'okolera obusente butono irrespective omuntu afunye mmeka mu product ye, naye ng'ate tolina tteekawo omuvunaanira nti nyongera so nga kirina kukomawo. That's why nagamba kiki nsobola okukola nga kisobola okukyusa obulamu bwange ate n'abaana bange ne bakibenefitingamu for years and years. Ng'omuntu akola bizinesi ye n'agiteekawo ng'abaana be basobola ogibenefitingamu, basobola ogisikira. Awo nno wendabira omulimu gwa film. Mulimu gwa film guno gulina kye tuyita copyright, obwannannyini ku kintu ekyo. So natuuka ekiseera nga ndaba neetaaga kuba na bwannannyini ku kyenkola, ati wange, creativity yange nga ninako obwannannyini. Awo nno we ŋŋambira neetandika kwana before nga sinnakola film nali muwandiisi w'emizannyo egya stage. Ne ŋŋamba emizannyo gino mu kyo gikomya ku stage lwaki sigiteeka ate ku lutimbe neŋŋaka nziteeke ku ki. So I transformed from stage to screen. Awo ennyingirira okukola omulimu gwa film. Era natandika film zino nga simanyi na bwe bakola film nti oba kamera etambula eti, naye olw'okuba ndi musajja mukujjukujju nagenda njiga kimu ku kimu naye njiga okukwata kamera naye njiga okutetenkanya kino naye ntetenkanya kiri. Era firimu yange eyampa erinnya eyasooka baali bagiyita Mr. Victor the Teacher. Eyo abantu bangi baagiraba nnyo era bw'ogiraba production yayo teyali nnungi naye yalina art mungi nnyo.
era yempa ki kye nalina okukola yendeetera abantu okummanya era bapublisha bangi oba abatunzi ba firimu buli yagirabangako ng'agamba kino kafiimu kalungi naye nga tekaali kalungi mu mbeera yagamba nti production yali nnungi naye enzannya yaako yali nnungi nnyo nga ereese ku komedi ow'ekikulu ekirala because ebiseera ebyo abantu batundanga komedi w'abaamalula komedi ali awo nga ne komedi omulala aliwo bantu kwesigasiiga birangi ne bakola obujogolijogoli nze oluusi byempita ebyaddiikuula naye najja ne firimu nga esesa nga comic naye ng'ate erina omulamwa ekyokuyiga kuba yali mu ssomero nga tulaga ensobi abazadde ze bakola abasomesa ze bakola nga buli muntu eyagirabako nga yeekubira akafaananyi n'addayokko emabega we yasomera so kyampa nnyo erinnya era firimu eyo bangi baagitunda nempa amaanyi okukola firimu z'endala awo entandikira that was 2012-13 awo entandikira nenga wentandikira okunoonya ku ba distributors ku batunda firimu nentandika okunoonya okwakwayalinga knowledge nkoze ntya firimu ennungi esinga ku eyo nkoze ntya ogitunda nkoze ntya ogipromotinga era nga ngenda dduuka ku dduuka ku batunda firimu nga mga nteeraawo ku busidi bwange obwo baguleko bambi nteeraawo nga tebirimu ssente kubanga local industry oba firimu abantu ebinnauganda baali tebannabya appreciatinga nga baagala nnyo byabazungu awo wenfunira idea neŋŋamba tikaakati nsobola okupromotinga firimu eno nina kuyita bantu bano gye bayita nga bw'onoogamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe envuba okola ki okyusa nembataayiza nenkizuula nti abantu firimu baagala nnyo okulaba enjogerere era nga ffe ng'abazannyi b'ebinnauganda twali tetulina fan base batugoberera naye ng'ate abantu bagoberera ba vijje twalekera okulabirako vijje emi nga vijje emi bamulaba nnyo era bamwagala nnyo neŋŋamba vijje emi kabulaadi njagala onjogerere firimu eno kati bwe yagyogerera abantu mumanyi bali fane bwe bagenda mu dduuka mujja kubuuza abo babreza abazitunda babagamba vijje emi yakozeeyo akapya junior yakozeeyo akapya gundi yakozeeyo akapya kanange neŋŋamba eyange ey'ekinnauganda kangiise mu kapya ka emi bwe yagikola abantu bagitwala nnyo era yalaga nnyo mu bibanda kakati ne kimpa hype nnene nnyo ate ekibanda kirabwa abantu bangi ateego ti obudde obwo bw'oba olaga firimu ebeera bw'abantu abasukka 1,000 mu kibanda therefore eba ekola hype y'amaanyi nnyo awo nno weŋŋambira nti oke kati mbalina awo enamusa neetuuka ku nnyooge firimu eyo bwempa erinnya abantu ne bagyagala nanako omusajja papa naŋŋamba you can do more films like that one nenkolayo gye bayita Dr. Victor era nga nayo ya comedy eyo abantu bagiraba nali musawo naye ng'era omusawo omuyaaye nenkolayo Inspector Victor eyo yali ya comedy nga afanda avuga kapicha akatini ennyo kyokka nga ababbi balina zirugogomo ennene eyo nayo abo mwagiraba yabanyumira nzija nkola firimu gye bayita Akamuli firimu gye bayita Akamuli eyo yantambuza nnyo kuba yampa ne za awards ez'enjawulo awo entandikira firimu zino ez'emboozi abamu baziyita emboozi y'amaka abamu baziyita tuula tuwaye naye nze sirina buzibu nakyo gwe kyogiyise kuba nze njagala mulamwa firimu omuntu gy'atuula n'alaba n'ajjamu ekyokuyiga naddala mu nsonga z'amaka nga wendye nnyo so nkola Akamuli kampa za awards ez'enjawulo bwenva mu Kamuli nenkola firimu gye bayita Ddamula nenkola Kamwa Kabi nenkola Maama Muto Maama Muto eyo nayo yali kabunamawanga eyo firimu gye bayita Maama Muto yankolera ssente nnyingi nnyo era yampa erinnya yemu ku firimu ezantongozesa omusajja ono muwandiisi nva mu Maama Muto nkola firimu gye bayita Omuzira mu Bazira eyo nayo yali kamenyu Omuzira mu Bazira yali nnungi nnyo abantu bagiraba nnyo 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 kati bwe mmala okukola firimu ezo zaali nnyingiko sinyinza sikyangu zimalayo nga bw'onoolaba nayinamu firimu waliwo gye bayita Kamwa Kabi ezo ez'embugo ezo nazo nenzikolako nenkola Nalumyanso nkoze Omuzungu Muhabbati
nenkola Honorable Victor zonna firimu. Waliwo firimu ate endala eyakola ennyo yagenda ne muzaawadi gye bayita Mama Musori, eyo nayo neetambula nnyo. So firimu ezo bwe nzivaamu nga nzikola ndaba erinnya terisituka ne nga nkoze ntya ne nga kanumbe seri ne ntandika okubala seri ze firimu empanvu ez'obutundu naye nga mpanvu ogirabira akaseera. Era seri gye nasooka okukola bagiyita ekyama kyalaganga ku Bukedde TV okwo tu, era ne kijja nga kitambula kati bwe nzija nkulaakulana awo bagiyitanga rekodi, so kati yafuuka tagi nabo ne baŋŋamba tuweeyo ka firimu ne mbakolera, mba ndi awo abamunnu ne baŋŋamba tuwe firimu ne nkola bwe ntyo bwe nze nzimba paka essaawa ya leero. PD wa Top TV yalaba kyama n'agamba naye ayagala mukolereyo firimu nenkola Akasaale. Kaakati baŋŋamba baagalayo seri, baagala seri ennungi, baagala seri esobola okukwata, because by that time Top kwaliko Nabbosa, na Nabbosa akutta abantu omu babiro, naye nga seri ki gye nnyinza okukola ejjewo Nabbosa. Nabbosa yali w'amaanyi nnyo ng'abantu buli omujjukira yalabwa mu lockdown, naye nga nkoze seri ki nenyiya firimu gye bayita Akasaale, naye nga basically skill ya Akasaale mwenna abagiraba oba abagisanga, it is one of its kind mu Uganda sewaana, naye nkoze firimu ey'enjawulo era abagiraba. Ye firimu emu ku zisoose, sijaga nti yeyokka, naye oba oli awo omuntu gy'alaba nga tasobola kumanya kiddako, unpredictable. Era abaali beepankambu bagamba nedde bo baawanika dda kati balaba bulabi, because it is a story gye ndowooleza ennyo, gye njiiya, empandiike nga erina emiramwa egibeera gitambula. Naye nga skill eno njijjawa, nalabanga nnyo obukoleya ne firimu z'abayindi ennyo ez'obutundu, naye nga neewunya firimu ebeera etya n'obutundu 3, obutundu 200, naye nga tekutamye, ng'ogiraba n'ekunyumira n'ekukwata paka. So wenzigira ne ŋŋamba kanyingireko ku kiraasi z'abasajja bano abakoleya, era nensomako ku online abawandiisi b'ekoleya, nensomako n'abawandiisi ba Spain, bano abakola Obuspanish, ne ŋŋamba kati njagala kuzuula bano bakikola batya, ne ŋŋamba kakati bwe nasomako ne tusoma nenjiga empandiika eyo nenkizuula. Era ate kye yatusomesanga baatugambanga nti wandiika firimu ng'eringa muzannyo gwa mupiira. Yatusomesanga n'atugamba nti firimu esaanidde kubanga muzannyo gwa mupiira. Omupiira kye kintu bw'oba ogulaba ogukuteeka ku bunkenke okuva we gutandika paka gye gukoma, era nga toyagala kujjawo maaso bw'oba olaba omupiira ogwo. Ekyamazima omuntu yenna alaba omupiira tayagala kuguvaako, naye lwaki? Nti omupiira abantu 22, 11 n'ogattako ba referee 3, owakati awo tubeera mu bantu 24, n'ogattako bano abalala abali wano ku line up be bayita ba reserve biki, kati ogenda okusanga nga bonna bagoba ekintu kimu, bagoba mupiira, kyokka agufuna yagusamba n'agwongerayo. Naye twandigambye nti bwagufuna yandigenze nagweka, naye agwongerayo. Kati eva guba bagugoba n'agukwata ate n'agwongerayo n'aguwa oli ono, bonna badduka. So ye skill mwensinzira okuwandiika Akasaale. Yensonga lwaki bw'olaba Akasaale tetulemera ku kintu. Wiiki etandika nga tugamba tunoonya kino, genda okuwunzika nga tukirabye, naye ng'ate bw'okiraba bw'okizuula kikusaalira ate ensonga endala ennene ennyo, nti bw'oba tugeze Jackie, abalaba Akasaale mulimu Jackie, tetunoonya ani taata wa Jackie. Jackie agenda okumanya taata we ng'ate mulwadde wa bwongo, nga mulwadde omutwe, ate yeerabidde nnyina. Kati tugenda okugira ababadde balowooza nti firimu egenda kuggwa Jackie bw'alaba nnyina, kati ate agenda okulaba nnyina baamukubye omutwe guwunze, kati yeerabidde ate ekirala. Kati ate nga tweyongerayo okutandika okugoba, anajjukira ddi,
anaategeera ddi. Kakati ogenda omuleeta okujjukira ategeere, ate ne tuleeta ensonga endala emuleetera okuba ti ate bw'anaategeera bajja mutta, bano bagenda kwagala omutta, tukikoze tutya bano obutamutta asigale mu ttule, yeerabira ebyedda, katajjukira kintu na kimu ekyedda. Kakati abo bano ababadde baagala omutta ne bagira ki, ne balindako okumutta kuba baba bamanyi yeerabira, naye ne baswama ti lwalitegeera bw'ati okujjukira bwe tumuttira. Kati gwe omulabi oyagala okulaba anaategeera banaamukwata ani anaasinga. Naye ng'ate mu background tukulaze ti waliyo omusajja akola ebintu ebyo, alaba obulungi Akasaale. Waliyo omusajja gwe bayita profesa. Profesa ono talabika nnyo, naye musajja oyo bwongo nnyo, weesanga nga yatambuza abasinga bye bakola naye nga tebamanyi kyebakolera profesa. Kati gwe ku saidi y'omulabi oyagala nnyo okumanya kiggwerawa. Yeri sikiru gyegambye ey'omupiira tegubanga ogufunye n'ogwongerayo. Nandyagadde abawandiisi ffenna tutandike okuwandiika ku ngero nga tezibbowa bantu. Olugero olwo olukaanagamba nti olugero luno lugenda kugwa bwe luti, manya olwo toli muwandiisi. Kuba n'omulabi akufuaterinze, naye nkulayirira teri asobodde kufuateringa Kasaale. Nassa nawe ekirabo ambuulira muzzukulu wa Ssemayinja omulenzi ne omuwala wa Gladys omuwala Stella omutuufu, naye bonna bonna kino sibamalaamu maanyi, sinnafuna mpa ansa ntuufu. Ako ke bayita Akasaale. Bwe tudde ewaka wali interesting nnyo kubanga nze Yusufu Kinene musajja omusomesa, ate nenzanya firimu nga Mr. Victor Kavuyo. Kati ogenda n'otuuka ewaka nayo bawala bange neyeesanga ng'akwisa Mr. Victor nga n'otatunulayo kubanga Mr. Victor Kavuyo kyokka ate ewaka olina kubaani taata. Naye nga nfuba nnyo eri famire yange kubanga by the way waliwo n'ekyokusoomooza kye nafunako mu mbeera eno. Nagenda okwogereza omukazi, naye we nagenda okwogereza omukazi nali sinnafuna kasente bulungi nga njala kweteekateeka, ne nsaba abakadde bampe omukyala we tuneetereza tunaddayo. Fe Abasiraamu mukimanyi tukola nnika, ne nsaba okukola nnika. Bazadde bampe omukyala officially batuwoowe tujja kuddayo tukole emikolo. Eyo yali 2013. Naye omukyala ye yali akkiriza ne taata we nga akkiriza ne maama, naye nga barelative bakojja baani bo bagamba oyo munnakatemba oyo muyaayi katwala muwala wo akulimba olwo aba amaze tasobola kudda akole kati emikolo. Naye nga nali seeseetinze bulungi, natukkaanya bulungi. Taata ye nga akkiriza n'agamba mutabani genda bw'oneetereza onookola ki onodda. Namala emyaka 8 nga sinnaddayo. Kati awo nga bamugamba buli lunaku olwakyanga buli mukolo gwabangayo olaba twakugamba omwana wamugaba abo bayaaye, andi nga bo balaba bino ebya TV. Naye kulayirira nagenda nenkola omukolo, abaali wawoza bayaaye ne bagamba ate bano basinga. So naddayo mu bakadde nenkola omukolo ogwali ogw'amaanyi ennyo, nga ne mu famire be baali balowooza nti bavunaanyizibwa baali tebagukolangako. Era nze nnina ekyafaayo mu bakadde bonna oba mu bakyabo be twawa ebirabo, nga nakati nkyamenye rekodi teri yali agabye ekkanzu za bbeeyi nga ze nagaba mu bakadde. Nti taata muwadde kanzu, kojja muwadde kanzu, zonna ze nagaba nga za bbeeyi nga tebazirina nabo. Ringa akigamba nti ne kanzu sijambalangako, owa Gomesi ng'agamba ta. Era natuukanga mu maduuka eruwa esinga obulungi, eruwa esinga ebbeeyi gye njagala. So nakola omukolo ogw'ekitiibwa ne bakkiriza nti siki. Era kati essaawa eno nze mukaaweebwako ekyokulabirako mu baka ab'amaanyi, so nga luli naweebwangako kyakulabirako ng'omuko abayaaye olw'okuba tuli mu bino ebintu. So family wise nfuba nnyo okwawula Yusufu Kinene taata awaka ne Yusufu Kinene Mr. Victor omuzannyi wa film. Nze ng'omuntu nyumirwa nnyo my leisure time
eri mu kulaba firimu. Ndi mulabi wa firimu atuula waka nendaba seri erina obutundu 100 nembumalayo omulundi gumu nga sisituse nga neetooloolerawo mu ntebe kyayi bamumpeeraawo era newaka abaana bakimanyi ne mukyala wange akimanyi nti bwendeeta firimu yange ey'okulaba saagala kuntawaanya. Ndi mulabi wa firimu nnyo naye nga ndaba nnyo firimu z'amaka eza famire. Siraba zino simanyi hora zisci-fi ezo siziraba naye nze ndaba nnyo firimu kasiteebeeramu amaka era nze omuwandiisi wange ow'amaanyi gwensinga okuwa ekitiibwa era director ye Tyler Perry musajja mu America muddugavu naye ng'akola firimu zisingira ddala zibaamu eddiini ne famire. Oyo ye nnamba emu wange. So ndaba nnyo firimu. Ekirala nzannya games, si emizannyo giringa kusamba mupiira biki naye kyetuyita games zino eza board naye ate nga nzannya nnyo ez'obwongo. Sizannya ludo, sizannya drafti. Gemu zenzannya nzannya chess, nzannya monopoly. Simanyi abasinga ne monopoly temumanyi naye monopoly muzannyo gwa byansimbi. Abaguzannya muba muzannyira mu nsimbi muguze bizimbe. Monopoly ne scrabble ono w'okuwandiika ebigambo spellings, nti bwe mba waka n'abaana bange tuzannye egyo nga scrabble kubanga abayambako okuyiga okuwandiika ebigambo spellings, then chess abayambako okuggula obwongo bwabwe okulowooza ennyo, then ne monopoly gy'emizannyo gyenzannya. Sizannya bino mizannyo gye tuyita jazaala nti kuba nyenye endege n'ogisuula awo neekuwa biki ebyo. Egyo sibizannya. Ekirala nyumirwa nnyo okukyalira ku bantu ab'emikwano ne tutuulawo ne tunyumyamu nga ate nga sigenda out nti tugende mu bibaala. Siri muntu anyumirwa bibaala, siri muntu anyumirwa music era nze siri muntu abeerawo nti ndaba ennyimba oba ngende ndaba abayimbi. Okuleka nga ngenze kukola kwandi MC nkola obwemusi, okuleka nga ngenze kukola naye nyumirwa nnyo okutuulaawo ne tunyumya ne tuwaya because mu mboozi omwo mwe tunyumya nze nzigyamu nnyo emboozi zenkolera abantu story nti mu mboozi omwo mwe tunyumya oli mwakunyumiza ekizibu ekyagwa ku gundi yafuna ekizibu ekiti awo sigalo yamukola ki yakola ki gundi awo nze nga nfuna engeri ez'okukola ki ez'okuzannyako. Ebintu byensinga obutaagala mu bulamu bwange si bingi nnyo naye ndowooza kyenyinza okugamba saagala muntu wa bigambo kubanga engeri gye ntambulira mu bulamu obw'abantu abangi emirimu gye nkola mbeera ku seeti nga nina abantu abasukka mu 30 bemmanaging oluusi n'10 nga bangi. Kasaagala nnyo omuntu atabula ajja n'ayogera kino bw'ayogera n'oli ezo seeti ezo okutabulatabula awo sikwagalira ddala. Omulala saagala muntu mwenzi ku seeti kuba ebiseera ebisinga abantu ab'enzi abo batabula ne weesanga ng'omuvubuka ayagala abawala nga 3 ku seeti akwana ono akwana oli kubanga kirinamu obulwadde kinamu n'okutabula seeti. Ebiseera ebisinga abaana abawala bamanyi okutabuka basobola okulwana kyokka nga be ba main character bo kati weesanga nga bitabula. Saagalira ddala muntu atabula seeti mu mbeera eyo. Abantu alina ebigambo ebingi, omuntu omwenzi. Tetugana bantu kwagalana kubanga tudiringa n'abantu bakulu naye twagala kibeera official. Bw'oba osalawo kwagala oyagala omuntu ng'ate totabula. Challenge ezisinga okuba ez'amaanyi ziri nnyo mu byanfuna kubanga ensimbi eno buli lw'oba okola omulimu nga tofunamu bulungi kikufuula omuyaaye, kikufuula omubbi, kikufuula omufere. Ebiseera ebisinga ojja n'oyogera n'omuntu nti tugenda kukola firimu eno nja kuwaayo emitwalo 10 ng'ewedde. Mazima ddala ne batagigula sente ne zikubula oli n'agamba wamubba. Kikufuula omufere, kikufuula omuyaayi, kikufuula omubbi. So ye challenge esinga obunene. Ekirala abazannyi betuzannyisa olw'okuba wano tebalina nsimbi batulekawo nnyo looking for greener pastures. Nojja weesanga ng'owadde omwana kasiti muzannyi mulungi n'afuna ddiru y'okugenda ku kyeyo mu Bawarabu n'agenda mu Bawarabu eno firimu yo n'agitta naye nga
tosobola musayiningisa contract kuba tulina ssente zogenda muwa naye ate naye ayagala kweyiiya kati olw'okuba tetuba na ssente twesanga nga tutambuliza mu mwene embeera y'enkoko obwana bw'enkoko bukulira mu ssanja Katonda n'akola ki n'abuyambira eyo naye ng'ate twandyagadde okukola emirimu emirungi twesanga nnyo tukola ne series zino naddala series nti ogishootinga okumala omwaka mulamba abazannyi bakyuka abadde atandise ng'omuzannya muwala muto genda okutuuka mu makkati eyo ng'ali lubuto n'oyimiriza seeti amale okuzaala kubanga mu lugero lwo temuliimu lubuto oba ne weecompromisinga n'otandika omuzannyisa ng'atudde tayimuka balaba olubuto kakati ebintu bwe bityo challenge ezo ekirala locations zetukolerako zikyatubonyaabonya nnyo kuba tetulinaawo location zaffe ziri demarcated for movies era oba oshootinga piki neeyitawo kyokka togamba oli ntisooka oyimirira awo oba oli awo mushootinga ab'ebigere babayitanga abakasaale bulijjo weebate we babikola kyokka eno aboonoonera sawundi aleekaana yalowooza munyumirwa kansooka enkubuuzeko muba nga olina mu kamera ozannya oli najja ggwa mu kifuba kati awo nga mulina okukaatinga kati tutuuka n'ekiseera nga ku geti era ebifo we tukolera ennyo kati tubeera n'ebikomera n'oteekako omusirikale aggala egeeti ng'abantu bayiika kyokka te bwe bajja baagala ziserefi baagala kukubuuzaako bakunyubuuza kati tulinamu kalakita y'omusajja yananaagira naye nga mu butonde bwe tananaagira naye ng'olujja bulijjo tonanaagira ayagala amwekubiseeko ekifaananyi nze mu Kasaale nzannyanga profesa oyo gwe mulaba ayambala ekiviiri oluusi n'agenda akuba ebifaananyi nzannya kalakita nga nnya ey'omusajja omulema atuula mu kagaali eya fotomaani akuba ebifaananyi ate mulimu looya awolereza ate jiimu ne mubaamu ne kalakita endala ey'omusajja oli nnyini bya bugagga byonna ze kalakita nnya naye buli kalakita njambalira ngoye za njawulo buli kalakita ngireetera mu kitundu kirala kubanga ebuzaabuza era ng'omuntu oli talina kutegeera nti yeggwe kati nninamuko challenge ya costume ne makeup kuba nti mba nina okukyuka omulabi oba gw'ozannya naye aleme kutegeera nti oyo yoli kameramaani kuba kameramaani bamunoonya so eyo naye challenge mu kwambala gwe tunuulira firimu gy'ozannyidde omwaka omulamba engoye tolina ziddamu ekirala osobola okuba ng'olina projekiti nga nnyaateego ozannya eno ozannya eri ozannya eri kyokka tetukusuubira kuba nti mu projekiti engoye ezizannye muno zezizannya muli zezizannya nemweno kitegeeza buli projekiti olina ogiwa kati kitutawaanyamu it is a great challenge eri abazannyi bonna tibambi engoye ejjukire eno tebasasulwa bulungi so kichallenginga so n'ebirala bikwatagana nnyo ku bannannyini mayumba ge tukoleramu nagakolera mu ddiiro tojja mu kisenge kyokka ate akuwadde eddiiro n'amaka alinawo abaana abaka tebagambwako baana balalu bazannya mukola bakuba enduulu kyokka firimu gye muzannyi eraga awaka tewali mwana kati bwe abaana n'okagamba waisirika olinaga tewamusanze waabwe wano wammwe kati eventually n'osanga nga mubeera mu bwerinda obutagambika so pozi n'ebirala ebyakatale tv zaffe zitulaga naye esasula si nnungi mukkanya nti nja kusasula sente zino naye n'atazikuwa kyokka b'ozannya nabo bamanyi bakusasula kati eventually abantu moraalu zifa n'otuka obbayita okuzannya nga tebakyayagala kujja so it is a big challenge eventually kitta moraalu kitta olugero n'oba nga tokyasobola kuproducinga kyeweetaaga mu ngeri eno njagala kwebaza abantu mwenna abalaba Akasaale olw'ebyo olw'engeri gye mutuwagiddemu netusobola okutuuka wano we tuli nti olwaleero Akasaale tokyakanyumiza muntu yenna oli bw'ajja bw'omugamba producer w'Akasaale obviously aba amanyi Akasaale kye twogerako tetukyalina mbeera yagamba nti okola film ate abantu tebagimanyi so mwebale nnyo mwebalire ddala kutuwagira okuviira ddala gye tuvudde njaga kwebaza nnyo abantu abakola ku mirimu naddala mu distribution nzibu nnyo bangi twagigezaako yatulema naye ng'ate okutuusaako kafiimu ako koolaba si mulimu mwangu so abaama libraries mwenna
abakwasa embeera y'okulaba nti firimu zino zituuka ku bantu banaye mbeebaza nnyo. Nja kwebaza abazannyi, ttiimu yange gyenkola nayo ne crew. Ba crew bannene, erimu abazannyi, erimu ba editor, erimu abakwata kamera bangi nnyo, ne abafa ku locations, aba transport, aba welfare. Banaye buli omu kyakola okulaba nti programs zino zitambula bulungi. Njaga kwebaza nnyo 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 nnyo. Njaga kwebaza ebitongole bya gavumenti ebimu ebisobodde okusaayo ku kabega. Kati UCC yes tenakola nnyo nnyo nnyo, naye era erina kyekozeeko okulaba nti ebaako byessaawo nga festivals eziyambako okutumbula. URSB nayo neefubako ku nsonga ya copyright, nayo neefubako kyesobodde. N'ebitongole ebirala ebya gavumenti ebyenjawulo ebituyambyeko okulaba nti bitambuza omulimu guno. Finally nja kwebaza nnyo famire yange yonna, omuli baganda bange, bannyinaze, mukadde anzaala Maria Muzalwango, mukyala, abaana bange mwenna baagala nnyo. Mwebale gumiikiriza guno omulimu si mwangu, naye mugumiikiriza ne mubeera obubi ne mbalekawo ne mbeera ku sente okumala ebbanga, naye nga mugamba ddadi gyali akola. Era mu kyo mbeebaza okuba nti mugumiikiriza. Ettiimu gyenkola nayo banaye mwebale nnyo. Saagala kumenya n'omu because ng'omuntu kuba abantu bangi nnyo, naye abazannyi, ba directors benkola nabo, ba editors, technical crew yange yonna banaye mwebale nnyo. Mpozi n'abalala abakulu abatuwa ku bifo. Nja kwebaza nnyo omukulu owantwatwa, Makumbi family, banaye mwebale nnyo kubanga batu hostinze okumala omwaka mulamba. Kasaale kano abakamanyi katandikira Ntinda, ne tuva Ntinda ne tugenda tukakolerako empigi ku Wilson. Nammwe mwebale, ne tuva ku Wilson katuli kuwa wano. Olugero lujja lukula, era ekimu ku kirufudde olugagga bye kuba nti lukyuka. Timwalabako twatandikira mu kampuni za TV, tutwo tugenze mu mawoteeri, ate waaba abamu bagenze ku bizinga, tegamba bintu bingi nnyo byonna gye tuyise abatuwadde locations. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mpozi ne bakama bange ku mukutu guno Praise Media TV, mwebale nnyo kuba nti munoonyeza oba mutunoonyeza ttiimu yaffe ne mugamba yes, you people you're worth it okubatambulira. Tuli wala naye abakulu batindiza eggendo ne bajja batunoonya. Era ffe Buganda tugamba nti bwe bakwebazanga ng'omanya olubimbi luweze, tobakaka kwebaza kubanga abakulu bano saabayise, saabagambye mujje munkwate, naye bo baalabye nti olw'ekyo kye tukoze tatuli waffe, tusaanidde okubaako kye tugamba abagoberezi ba Praise Media TV. So nammwe abalaba abafollowinga ku media, ku Praise Media TV ko social handles ez'enjawulo, mwebale nnyo. Abali ku YouTube temwerabira ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga, ate tobuuka kalango kuba y'engeri yokka omukulu gyafunamu amafuta n'okukuleetera abantu ab'enjawulo n'emboozi ezikuzimba. So mulabe nnyo ku handles ez'enjawulo ze baba babagambye, ate naffe tubasaba mutufollowingeko ku channel yaffe eyitibwa Bugawud Films, kwe tuteeka Akasaale ne films endala. Bugawud Films official, gendayo naawe yolabe, osubscribinga, olikinga, ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale.